Kale olunaku lwakusatu omulabi waffe twesimye nnyo okuba nga tweyunzeeko era tukwaniriza nnyo weebale gy'osobodde okukola nze Ssanyu Robina Mweru kandi nemebo mulungi tuzze kutuusaako gataliiko nfuufu agabadde gy'otabadde kalira tutandike n'ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Kubanga badde balina n'okutiisatiisa Ebyomugagga Brian White byongedde okwonooneka. Abooluganda lw'omuwala eyafudde bamutwalidde Omulambo. Najja nembaza ab'omwana wange ne balemera omwana wange. Kwegamba embeera n'esukkako neŋŋamba kantambule. Nnyina w'omuyizi eyabadde asibiddwa olw'ebbanja azuuse alojja ebyamutuusibwako mu manerenda. Kati n'atandika okugamba nti ne ssente zammwe sizimanyi nze njagala kifu nze nagula. President Museveni akkiriza abakalamoja okulundira ebisolo mu kkuumiro ly'ebisolo by'omu nsiko. Let the Karamojong go back and graze with the animals. When we get time, we are going to sit down and discuss. UNEB ekoze ekikwekweta e Bunyoro n'ekwata abakulu b'amasomero n'abacuba abaleeteddwa okutuula ebya P7. Kale agataliiko nfuufu katugatandike mu bujjuvu. Tutandise ne poliisi ezzeeyo mu maka g'omugagga Brian White okuŋŋaanya obujulizi ku muwala agambibwa okuba nti yafiiridde mu maka gano. Bo abooluganda lw'omuwala bamutwalidde Omulambo nga baagala abeeko kyakola ku by'okuziika. Ebyomuwala Nalubwama Caroline agambibwa okuba muganzi w'omugagga Brian White agambibwa okufiira mu maka ge nga twakulaze gataliiko nfuufu olunaku olw'eggulo bikyalanda. Oluvannyuma lwa poliisi okufuna amawulire gano yagumbye amaka ga Brian White okutandika okukola okunoonyereza ekitaasobose olw'embeera abasirikale abamilitale abakuuma amaka ga Brian White ge baagitaddewo okuba gano okuyingira mu nju omugenzi gye yafiiridde. Twageza okutuuka ku mwana tayidde enviiri omwana obukowekowe kwebuli wamulira okutta omwana kuba mungi. Poliisi y'e Katuwe ng'ekulembeddwamu DPC Innocent Mubangizi bazzeeyo maka gano okukola okunoonyereza nga balina atwala ebyokwerinda mu kitundu. Batuukidde maka ga Brian White basanze nga bajaasi abasiddwawo baggiddwawo ekibawadde omwaganya okuyingira mu mulyango gwe bakugiddwa okuyitamu olunaku olw'eggulo. Nga katayi tekannasala famire y'omugenzi etuuse ng'erinda emmotoka ebaddemu omulambo ogw'omuntu waabwe nga baagala omugagga Brian White abeeko kyakolawo ku by'okuziika. DPC Mubangizi yasabye abafamire okubeegattako basobole okwekenneenya ekifo omuntu waabwe we yafunidde obuzibu kyokka kibabuuseeko bwe basanze munda ebintu ebifaananyiza amasabo. Bannamawulire bo bagaaniddwa okuyingira munda nga n'ebifaananyi bitufunyeyo bya ssimu. Oluvannyuma lw'okuyingira nnyina w'omugenzi nga yenna Kaziregina atemye omulanga wakati musaba obuyinza okumuyamba bafune obwenkanya. Ategeeza nga Nalubwama bw'abadde essuubi lyabwe ati batuuse tebamanyi kyakuzzaako. Twakagenda Dubai eyo ne kanoonya ku ssente nembeerawo sigadde mu ggwanga olulimi nkebedde munda teruliimu. Kitaawe wa Nalubwama nga Ssaalongoto Mutyaba atubuulidde ku lw'omugagga lwa wiiki ewedde omugagga Brian White bwe yamuyita mu maka gaabwe ng'ebyamutuukirako mu maka ga Brian White abinyumya abiddingana. Mba atambula wali omujju wa militale bamuyita muyinga nampita nakuba mu ngalo sebo komawo omukulu abayita azuukusa onze netujja netuyingira twasiiba yalagira mwana wange genda ofumba epako z'amazzi ezi bbiri emu ya mukadde emu ya muzeeyi n'agenda n'agafumba namugamba jjajja maze okugafumba ye nangamba gwe jatugenda nantwala mu luumu yennyini mwagamba omwana wange muyajjiiridde n'owola by'obusirinza n'ayiwa amazzi mu bbaafu n'ayiwamu ne petroli nangamba fukamira nanyambula paka nandawera nambika bedikabu nanyongerako essuuka ngenda okuwulira petroli ennyingi nembikuba nebigweri nangabizeeko ngenda okulya omutima gwabika nembikuba nensuka nemugaseddawo. Mu maka gano poliisi ekuttewo abawala babiri bayambeko mu kunoonyereza.
but why camera now? Camera is normal, not so. Nalobwamu yafiidde ku myaka 25 ng'agenda kuziikibwa olunaku olw'enkya ku bijja bya bajjajja b'e Luweero. Omwogezi wa poliisi mu kampani Emiliano Patrick Onyango ku lugomo lwa simu aliko byalambuludde. Waliwo ebintu gye twafunye nga amafuta aga petrol. Brian White naye twamutukiridde mu ddwaliro ne tumuggyako statement katonotono wadde abadde naye ali ku bulumi naye okunoonyereza kwaffe kukyagenda mu maaso. Twagala kukubiriza abazadde b'omwana Lobamwa anti babeere bakkakkamu nga poliisi ffe tugenda mu maaso n'okukola okunoonyereza kuno. Membe Brian yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Kapitira mateeka naye wa muzeeyi nja kutuuka. Kale ate eyo nga tuvuddeyo nnyina w'omuyizi eyabadde akwatiddwa olw'ebbanja amaze n'akomawo waka oluvannyuma lwa RDC okugendako mu maka gaabwe olunaku olw'eggulo n'amugumya nti akomewo era n'ayimiriza amanerenda okulekeraawo okutiisatiisa abantu b'omu maka muno. Bino byonna nabyo katubikuwe mu mboozi yaffe gye tukulambululidde. Maimona kwagala nnyo nga nnyina w'omuyizi asoma siniya ey'okubiri Talemeeyo wa Moses amaze n'akomawo waka waabwe mu Likodi Zone Ensagu mu disitulikiti y'e Wakiso. Maimona abadde yavaawo awaka oluvannyuma lw'ebbanja lye yeewola ne kitaawe w'abaana bano kati omugenzi oluvannyuma lw'amanerende yabawola okubateeka ku nninga ng'ayagala okutwala ettaka lye babeera. Kwegamba embeera n'ensukkako ne ngamba kantambule oba naafuna muzira kisa nfune we najja akalimu nkuŋŋaanye ssente ndabe nti kola ki muwa ssente n'amazima emyo gyagana okutuuka okulonda ebicupa. Maama tebyali byangu okutuuka okulonda ebicupa. Nanyonga asangiddwa nga yasenkwa okufumbira ku baana b'emmere annyonnyodde nti ensimbi ezibabuusa ebibanda bazeewola ku Livingstone Buule nga yabawa obukadde 3 kyokka baali banaatera okuzimalayo ne yeefuulira mu kitinga embazi nga bw'annyonnyola. Ne waali zaali emyezi zinakuggwako omwezi gumu n'agamba nze saabawola ssente nabaguza njagala kifo kyange saagala ssente njagala kifo ne tumugamba watuwola tewatuguza n'agamba bwe mugaana ffe bamanene tukkiriza ndagala ne tukkiriza kuwola ffe tuwandiika ntunze. Nanyonja agamba nti Buule yabafuukira akayinja mu ngato ng'ategeeza nga ssente bw'atakyazaagala nkati yali ayagala mu ttaka n'akaka kitaawe w'abaana bano okukola endagaano eraga nti yali abaguzizza. Ne n'amugamba muzeeyikkiriza tubaweeyo obusente muveeyo mwegobe nga bukyali. Bwe mugaana era byo temuna kyemuzza abantu tugenda kutwalawo. Muzeeyi ne batufoosinga okugenda omuzeeyi ne bamufoosiga era kwamuviira okufa. Nanyonga agamba nti bbo olwadde awaka yayogera ekigambo kimu kyokka nti ettaka ly'abaana bange omusajja alitutte era bw'ati operation emukuba teyadda ngulu. Bwe yava n'agamba omusajja atutte ekiwanja ky'abaana n'atuwika n'afa era yagwa. Bwe yagwa olwa operation n'okutya n'afa. Agamba nti babo yafa manerenda yayongeza omuliro gw'okubanja nga yatuuka n'okubategeeza ng'ebyomugenzi bye bitamukwatako. Ti muzeeyi mu kufa oluvannyuma lw'okufa abatuuze nga bamaze okwogera nakkiriza abatuuze ne basonda ssente ezo ne bazimuwa. Kati mu kumuwa ssente ezo n'azikkiriza n'agamba oluvannyuma lw'emyezi bwe giti mujja kumpa ssente ezo. Ne tubeera nga tumuwaako okutuuka miliyoni 1.9 ze tubadde twakamuwaako. Kati n'atandika okugamba nti ne ssente zammwe sizimanyi nze njagala kifo nze nagula. Asiimye Patrick Mbiru amyuka RDC wa Busiro South e Kajjansi yayengedde mu nsonga zaabwe. Avumiridde ekya poliisi okuva e Nakawuka okukwata mutabani we ey'emyaka 16 n'emussaako empingu ku bbanja litamukwatako. Ewuunya poliisi okukwata omwana wange mu nsonga z'atamanyi n'okwewola kw'abazadde be nga teyabiriimu. Yebaziza Bukedde TV n'abalala bonna babayambyeko okutuusa olwaleero omuli n'ababalabi ba Bukedde TV saako aba kampuni ya Roseform ababadduukiridde. Ne bazannyo aba Bukedde ne bazannyo RDC ne ttiimu yonna eyabadde wano kubanga tusinga tebadde Bukedde TV mazima tetwandimanyikiddwa era tetwanditegeereddwa naye tubeebaza nnyo olw'okutuleetera abakulu n'okutuwa obuyambi n'okugamba okutuzimbira ennyumba. Bannange yatandika Bukedde TV abakozi ba Bukedde bonna Katonda abawa omukisa. Bannange Mukama abawa omukisa abongereyo bannayuganda n'abatuuze Bukedde TV tujagale
tugirabe. Lydia Nareiso yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Amina ate eyo nga tuvuddeyo President Yoweri Kaguta Museveni akkiriza abakaramoja okulundira ente mu kkuumiro ly'ebisolo mu disitulikiti ey'e Nakapiripiti. Kino kiddiridde abantu okumuloopera ng'ekitongole ky'ebisolo bwe kyabagaana okulundira ebisolo byabwe mu kkuumiro lino kyokka nga yokka yeewali omuddo. Pulezidenti Yoweri Kaguta wabula Museveni akalulu akanoonyereza mu disitulikiti ya Nakapiripiti ne Nabiratu nga werekeddwako First Lady na Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Jendi Kata Museveni. Daniel Rochap, Centre wa NRM Nakapiripiti, aloopedde Pulezidenti Museveni ab'ekitongole ky'ebisolo ekyawowa balemesa okulundira ente mu kkuumiro ery'ebisolo erya PNUP ate nga yeewali omuddo mu kiseera kino. The prayer of the people is that you provide option for grazing within conservation area. Once Karamoja Nakapiripiti is secure, even as in Teso we are secure. Minisita Jendi Museveni akyamudde abakaramoja babuuzizzaako mu lulimi lwabwe. Alakala noi. Abajjukiza engeri Pulezidenti Museveni gy'alafubanyemu okukyusa ekitundu ky'Ekaramoja naddala mu disitulikiti ya Nabiratu ne Nakapiripiti okulaba nga zifaanana nga disitulikiti endala. The government of NRM is the government of Karamoja because you know indeed how God has used it to provide the peace in Karamoja and ensure that Karamoja is just like all other parts of Uganda. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe asoose kusaba abakaramoja okuddamu okwesiga NRM olw'ebyo bye bakoledde basobole okugironda omwaka ogujja. Anokodde ebyobutebenkevu byasobodde okuleeta mu Karamoja ng'ategeeza nti baali basimbidde ekkuli obutebenkevu buno nga bagamba nti abakaramoja basigale n'emmundu ekuume ekintu kye yagaana. That's why I said, no, you bring the guns, I will defend you against the Pokot of Kenya, and you have seen how we have done it. Pulezidenti agamba nti obutebenkevu bwazaala enkulaakulana ey'awamu okuli enguudo, amasannyalaze, amalwaliro kw'ossa n'amasimu okubatuukako kati buli omu awuliziganya ne munne awatali kutendiga ngendo kugenda kumusinkana. We have covered almost everything for you here. The road is here, electricity is here, the telephones are here. Agambye nti amazzi amayonjo nago agatuusizza nga ku byalo 209 ebiri mu disitulikiti ya Nakapiripiti, ebyalo 172 birina amazzi amayonjo aga Naikonto. Out of 209 villages, 172 have access to safe water, meaning boreholes. This is 82%. This is very. Annyonnyodde nti azimbye ebidiba by'amazzi nga bigenda mu liita ez'amazzi eziwera ddala okuyambako ku biseera ebyekyeya so nga n'enteekateeka ez'okufukiira ebirime nazo yazitandikako dda. Now we are planning Namaru large-scale irrigation scheme with a capacity of 11.8 billion litres. Now this will irrigate 750 hectares. Obyenjigiriza Pulezidenti Museveni amenyemenya amasomero ga primary gazimbye ku Miruka n'ago aga secondary gazimbye ku buli ggombolola n'akakasa nti ebyenjigiriza bitambulira ddala. One secondary school per sub-county. Ebyobulamu Pulezidenti yeeyamye kusumusa eddwaliro lya Morita Health Center 2 lituuke ku mutendera gwa Health Center 3 era nga wakusumusa erya Lomologai Health Center 2 nayo lituuke ku Health Center 3 n'amalala. We have one Health Center 4 and 3 Health Center 3s. But the plan is to have upgrade Morita Health Center 2 to Health Center 3. Akkiriza abakalamoja okulundira ebisolo mu kkuumiro lya PNUP nga bw'alaba ensonga eno bw'eneetambulamu ng'amaliriza okuwangula akalulu. When I heard about it, I said, okay, let the Karamojong go back and graze with the animals. When we get time, we are going to sit down and discuss. Pulezidenti Museveni ng'alina First Lady oluvannyuma bakubye olukungaana olulala Nabiratu nga lubadde ku kisaawe kyawulala kyati. That gave you 97.8% the overall base in Karamoja.
Pulezidenti asinziddeyo n'asuubiza okusinkana abatunzi b'ente ku nsonga y'okulundira amakuumiro g'ebisolo. So this one is easy. We shall discuss with the elders and see the correct way. But meanwhile, you graze as you have been grazing. Museveni abalagidde mu kiseera kino bagire nga balundirayo ente zaabwe wabula n'abalabula obutalya ebisolo by'omu nsiko kubanga bya mugaso mu nnyingiza y'eggwanga. Omuyimbi Edrisa Musuuza, Ssaabakunzi w'NRM Rosemary Sseninde Nansubuga n'abalala boogedde ku nteekateeka z'okunoonya akalulu we zituuse. Allow me to thank you for the great milestones we have achieved as a country under your visionary and able leadership that need to be protected. Ekizaamu amaanyi ate kirina n'ekifaananyi kyekisiika nti nga bannayuganda mu tribes zaffe ez'enjawulo mu regions zaffe ez'enjawulo we need to embrace who we are. Abantu ab'Ekaramoja bo basanyufu ate beewaddeyo beesimbu nti byabakoledde babiraba. Tetulinaamu kwekengera konna. Tuli bagumu akalu tukalina. Robina Nantale, Aida Nakazi ne Shamshad Nalujja bebakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Ate abavunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga nga bino b'ekitongole ekya UNEB banga bayambibwako poliisi bakutte abayizi 8 nga bano bawandiisibwa okutuula ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu mu ngeri etali nnungamu. Kuno bakwatiddeko n'abakulu b'amasomero 3 abawandiisizza abayizi bano. Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB nga bali wamu ne poliisi ekikwekweto bakikoze mu disitulikiti y'e Kagadde ne Hoima nga basookedde ku ssomero lya Salamu Education Center ku kyalo kiriraanye mu disitulikiti y'e Kagadde gye bakutte abayizi ba siniya ey'okusatu 5 nga bano babadde balinze okutuula ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu ebitandika wiiki ejja basobole okuleetera essomero eryo obubonero. If we sort it out earlier, then those who have the issues will be removed and the genuine children sit the exams. No, she's the one who picked those learners clandestinely. Wallahi, without my knowledge. Wallahi, without my knowledge. I'm telling you the truth. Bakwatiddwa n'abakulu b'essomero kuli Yahya Balaba, Shamira Nisima n'omumyuka ya Ramadan Twaise abagezezzaako okwegaana. Batwaliddwa ku poliisi y'e Kagadde gye bakuumirwa nga ebasabye ekisonyiwo okuva mu UNEB. Instead of seeing how best you can resolve the matters, that little we speak has a lot behind it. Some of these things we know we are not reach where we are. Kasasa Primary School mu kibuga ky'e Hoima bakutte abayizi 3 ku abe 15 abeewandiisa okutuula ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu. Abayizi abakwatiddwa kizuuliddwa ng'omu asoma siniya yakuna, omulala yakutaana ate omulala ya mukaaga nga bonna bawandiisibwa nga bacuba okutuula ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu nga baava ku ssomero lya siniya erya Kitala Secondary School. And I have completed senior 4, now I'm going for senior 6. There's nothing I can hide from you. You know all my details. Omukulu w'essomero lya Kasasa Primary School nga Nyamayizi ya Center DA naye akwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi e Hoima wakati mu kwewozaako. Registration, I did not know that these children were registered or had registered for other exams, or they were in other schools. And some are dropped out. And some dropped out. Or they thought they wanted to clear maybe their facilities for primary. Abalambuzi b'amasomero mu kitundu ekyo kuli Alice Aliganyira ne Karen Nyamuhombe bavumiridde omuze gw'okugula abacuba okutuulira abayizi ebigezo era ng'omuze guno n'okubeera kwenyigira mu kukopa. Era mbadde nkubiriza abo bonna abalina abaana ba P7 oba abaregistarinze abaana ba P7 tebageza omulundi guno okulaba nti beetabya mu bintu bya kubba ebigezo. Kati n'ako akakuliro nako tukategedde era tujja kuteekako nnyesira ly'amaanyi. Ssaabawandiisi w'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga Daniel Nokrach Odong asinzidde ku kitebe kya UNEB Ntinda mu Kampala n'ayogera ku kikwekweto ekikoleddwa. Alabudde abakopera abayizi ebigezo nga bakwatiddwa bonna bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. So I want to encourage anyone out there who knows of a school that is involved in this kind of fraudulent practice to let us know so that this can be stamped out. Noliat Namagembe yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.
Kale n'emboozi ezo katusoke tubawummuzeemu katono tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano. Kale katuyongereyo n'ekitundu ekirala ekyagataliiko nfuufu. Poliisi etegeezezza nga bwekutte ba foot soldiers abakulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Center mu 10 nga kigambibwa nti bano bamenye emmotoka ya poliisi ne babba laptop n'ebintu ebirala kono okugifumita emipiira. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Kituuma Rusoke, eno ensonga yaviiriddeko poliisi okuzinda wooteeri omwabadde musuze pulezidenti w'ekibiina kino. Mwakiri ekikesezza olwaleero poliisi ezinze ku wooteeri ya Tambotwe Courts eriro mubadde musula kwadde ekibiina ky'NUP bendera Robert Kyagulanyi Center mukwazire n'okukwatamu ku bafuuti soja ku bigayibwa nti bamenye emmotoka ya poliisi ne babbamu ebintu. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Rusoke, mu lukungaana muli lwatuzze Naggulo bino byabadde olunaku olw'eggulo kumpi n'Oboto primary school erira abavubuka abagayibwa ku bafuuti soja bwe bamenye emmotoka ya poliisi namba UP 1816 ng'abaagibadde bali bateddeko namba plate za bulijjo namba UBK 3 nakyo abavubuka bo ne babba mu laptop ekika kya ddera kidomola ky'amafuta ekisumuzo ky'emmotoka ekya sensa n'ensawo y'engoye ne batwala laptop ne batwala ensawo ya omu mu baana babadde mu motoka eyo ne batwala ne liters 20 ag'amafuta. Kituuma agambye nti abennyigidde mu kikulu ekyo baali batambulira mu dduka namba UN 225 kyo ne drone namba UA 293 eyo nga bazibiddwa emmotoka ya poliisi ne bagifumita emipiira ne batwala ebintu ebyo ne bablockinga one of our pickups ne bagifumita oba bagifumisa biki emipiira gyonna ena yonna emmotoka n'etuula. Okusinziira ku poliisi bafuuti soja beekengedde emmotoka yaabwe nti yabaddemu ekyuma ekimanyiddwa nga jama ekyali kitataganya okuweereza obutereevu ku mikutu emigatta abantu Kituuma kyagamba nti si kituufu. Buli omu atambulize programs ze mu ddembe. Ategeeza nti bakutte bafuuti soja 10 n'emmotoka ekika ya drone. Twaguddewo emisango omuli robbery ne malicious damage era nga twakutteyo mu bantu baabwe twakutteyo abantu 10. N'Ekyagulanyi asiga bannamuli nga tannasimbula okulekera ekalamoja nayogera ebyamutuuseeko ng'alaze obunyamivu olw'abasirikale okumusingako ne batandika okufuuza kisenku kisenga tewali amunyiga. Now Afande Nkore, the head of police in Lango and Teso, has told me that they are looking for Tower because they allege that he stole a laptop from them and he also stole a jammer from them, a sensor and a bag. Agasseko nti bamubuulira oluvannyuma nti baabadde banoonya ensawo n'ebintu ebirala byabbiddwa abamu ku bafuuti soja okulinda Hightower agayibwa okutwala ensawo ng'abantu 10 omugatte baakwatiddwa. As of now, 7 of them have been released, but 10 of them remain incarcerated. Kyagulanyi yolekedde ebitundu by'ekalamoja okusagula akalulu. Atandikidde mu studio yabyemu wedda wasanga balonze mukuba nga wabuzaako nga wabasaba n'akalulu. Thank you very much for welcoming us. Alakara no. Yero nako mechung meo chidor mogo chiki te National Unity Platform. Abeena basuubiza okubakolera ku nguno n'okubafunira akatale gye banasobola okutunda ebyobugagga. This place is the richest place in Uganda. And most of the mineral money comes from here. Oluva Kyagula yayongedde mu disitulikiti Kotido nga naye asanze abalonzi bamulindiridde. Bano abasabye okugenda balonda ate bamwesige olunaatuuka mutego wa kukyusa embeera y'obulamu bwabwe. Please take the umbrella for MP, take the umbrella for all positions, take the umbrella. David Tamale yakusakidde guno ku Bukedde TV. Ate abakulembeze aba NRM mu district ey'Obuyikwe basiiwuuse empisa mu maaso ga Alhaji Moses Kigongo wabadde agenze okugonjoola obutakkaanya obubalimu. Bano bakaŋŋanye n'okweweereza ebisongovu. Haji Kigongo abalabudde ku mpisa
okusaako n'okulagira abanene okukomya okukozesa obuyinza bwe balina okutulugunya abantu abatono mu NRM. Oluvala okufuna okwemulugunya ku ntalo n'okwelumaluma bannakibiina ki NRM ewiika Mika ssentebe w'ekibiina kino mu ggwanga Haji Moses Kigonga zambalidde ku mugongo nga nswa ogenda okubasinkana ono asinkanya abakulembeze b'ekibiina n'abakwatidde ekibiina bendera ku mitendera egy'enjawulo. Moses Kalanga ssentebe wa NRM ewiikwe abulidde Haji Kigonga entali zindi bakulembeze nga n'amukuba n'ekibiina okukutana abo abatalina bendera y'ekibiina mu kalulu kano. ekyansonyi ate fulagibeera waffe omu akwata omulala n'amuwanika omukono mutono gweyagala temumbulira bafulagibeera abo abakwatidde NRM bendera ku bubaka wa palamenti okuli owajiro municipality Kabuye Badiro Mpoza owalugazi municipality Isaac Munira Sosi n'owabikwe South David Mutebi n'abalala bawulira Kigongo ku ntalo z'ekibiina nga zireetebwa amu ku banene. Ssaawa zino tetukyakompiitinga n'aba NUP naye tukompiitinga within the party. Naye pulezidenti bwe yava mu njeru yandekera olutalo lwesimanyi na ngeri gye ndulujjawo kuba minisita bw'atuuka mu bantu abagamba Kabuye yanzijjako akazindaalo naye ng'ate fena twaliwo kyebojja kusaba mufunemu okwo ku lukiiko naye minisita abaala bonna eyo mubasomesa NRM gye mwabawaamu emirimu etegeeza ki nayogera naye kusimu twamaze ekikanga 3 naye matya wasalawo okutambula ne balabe bange tuzinga otambula n'abalabe bange oba otambula nange obanga waliwo yakosa munne musonyiwagane. Wabadde wakavuyo mbaka wanjiro municipality yali muna NUP n'egatta ku NRM Jimirwanga bw'atise okwogera banna NRM lewonemesa nga bagamba nti wakibiina kya NOPO atalina kutesiza mu lukiiko lwabwe. Sero jamufulonyamu kakana wabadde okusikangana n'okwanyiziga ebisongovu ekiwaliriza mu gye ne poliisi okuyingirawo okuzza embeera mu nteeko. Kigonga neyinza bannakibiina ku busibufu bw'empisa ekireetedde NRM okutabanguka. Tudde ku mpisa zaffe ze bayitiriza obuntu ziraba ekibata wanja wano mpisa omuntu ne bwava akusinza olunaku lumu wadde eddakiika emu muwe respect. Azira abakulembeze ba NRM biikwe okusonyiwaga nti tebakwatagane ku lw'obulungi bw'ekibiina n'ababeesimbye okulwabwe abalagidde badde mabega w'abakwadde NRM bendera basobole okuwangula. Tubeere n'omwoyo okusonyiwa tusonyiwe tutunuleko wala kakati oba gudi yayita bwatyo oba yayita bwatya eyo tekyali isu kati isu movement eyitawo etya. Alagirira abanene okumya okwesa obuyinza bwabwe okutisatisa n'okufutiranka abatono abali mu kibiina. Abo bonna bwe kuyita abawaggulu balina okukozesa buyinza bwabwe abadivayidinga bantu tetuyita kukikkiriza ate nekibawulira ate babeera beesibira bunnya olaba Kigonga avuddeyo okwogera ku kintu manya abuweero informed. Kalangwa n'empoza ebaza Kigongo olw'okutabaganya bannakibiina. Haji atugambye buli w'NRM yenalina bwe tulina okufiirako. Tumwebaza nti agezezaako okwogera ne bannaffe abali ku independent balekere ba flag bearers. Ate mu ngeri y'okwongera okusagulira Pulezidenti Museveni akalulo abawagizi ba NRM mu disitulikiti ya Kaliniiganga batalaze ebitundu nga bakunga okwetaba mu nkuŋŋaana ze bw'anaabase mu kitundu. Enteekateeka omeddwamu omuto omumyuka minisita asooka Rebecca Litwala Kadaga ng'akiikiddwa minisitule y'obulambuzi mu Busoga Helen Namutamba agenze Kalibu n'abasaba beewu mu bungi Pulezidenti Mukulu alwana kubanga 19 omwezi ogujja. Ng'ennaku d'omwezi 19 omwezi ogw'ekumulala ali kuyidda wano ekaliro okutumula n'imwe. Ayogedde ku ky'okufuula Nawaikoke Town Council n'eddole Nawaikoke erigenda okusumusibwa. Abantu basanufu ino balindiriire maama aleete muzeeyi ye bali n'okubakobera nti maama yakobye ebizibu by'ebusoga ebikaali kuwa nebena baidde abimaliza ne muzeeyi nga batambwire. Oluvudde Kali Namutamba kampini agitutte eyiga nga alina ssente byolesi y'okutaano eziragabula. Nze ndikiriya testimony ku Idembe
okwesimbawo n'abantu abagolokofu ababajjempulire ebukoddefu nensobola okubakuba basinkanya abavuka ba ghetto ne boogera ku ssente ze bafuna okuvajja mu bwavu okuva President Museveni. Abaana ba ghetto 50% twabagabira buli group era twagaba amagombolola 11 nga tuli kulondanga buli mu ghetto abantu 10 bamemba 10 emitwalo 10 akakaire kalakalala era twagaba mu ghetto 95. Abeyiga nga basubiza okungaba naabwe bayire President akalulu okumukyaliza hano era tuyiza kumulondera akalulu. Rebecca Ivan ne Donald Kire bakusakidde guli ino lwa Bukedde TV. Kitundu kyaffe kyakusatu ekyagatali konfufu tukiguddewo n'akulira essomero lya Seeta Junior ery'abayizi abava Awaka mu kibuga Seeta disitulikiti ey'e Mukono. Bano basabidde abayizi abagenda okutuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Basiimye abatandisi b'amasomero gano okuli Dr. Muyingo ne Mama Rose Muyingo. Okukulembeza Katonda kye kimu ku bikuumidde ku ntikko essomero lya Seeta Junior School mu kibuga ky'e Seeta mu disitulikiti y'e Mukono. Bino bituukiddwako mu kusabira abayizi 65 abagenda okutuula ebigezo bya P7 wiiki ejja. Nga mmisa ekulembeddwa mu Reverend Father Anthony Ezenekwe okuva ku kigo ky'e Namugongo ng'etandise na kusimba nnyiriri wakati mu kwayo okkola by'ennyimba. Evanjiri bagireetedde ku ngamiya ekikyamudde abazadde n'abayizi. Father Ezenekwe akubiriza abayizi okwekwasa Katonda nga beteekera ebigezo. So as long as they are working hard, they should also pray hard for God to grant them the gift of success. Omumisa eno Davis Kafumbe principal amasomero ga Seeta ne Lydia Lukwago Kagoya akulira olukiiko olufuzi olw'essomero lino bakulembeddemu abatonya ebirabo eby'essente ssaako n'ebikalu. Father Ezenekwe agansidde abayizi amazzi ag'omukisa n'okusabira abayizi mu ngeri ey'enjawulo. Asabye abazadde okwewala ebikolwa ebyokweraguza n'asiima abakulira essomero lya Seeta Junior olw'okutambulira ku ddiini. I just want to appreciate the school administration for all that they are doing in this country. Abayizi okuli Bakalu Abigail ne Mologama Gideon basabye bannaabwe okuyita ebigezo okusanyusa abazadde. One of the best ways to say thank you to our dear parents is performing well in PLA. I wish you all nothing but overwhelming success. Wanyama Moses akulira abasomesa b'ekibiina ekyomusanvu akakasizza ng'abayizi bye bateeseteese obulungi. Your commitment, perseverance and passion you have exhibited must grant you victory in the forthcoming examination. I wish you the very best in your forthcoming exams. With love, prayers and best wishes from Brian Serugo on behalf of the Seeta Junior School, Mukono community. Ivan Kakayire ssente w'olukiiko lw'abazadde ng'ali wamu ne bazadde bane batonedde abayizi ba P7 ebirabo okubazzaamu amaanyi. Principal Kafumbe yeebazizza abatandisi We don't take it for granted. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'essomero lino Lydia Lukwago Kagoya asabye abazadde okwongerayo abayizi mu secondary. Abaana baffe abagenda okutuula ebibuuzo bali well prepared era ffe tulina essuubi ddene nti abaana bano bagenda kuyita. Ate Lazarus Olupoti nga mukulu w'essomero lino ategeezezza nti balina okukkiriza nti abayizi baakuyitira waggulu mu bigezo. The preparations that you've received from the teachers and also preparation that you've made on your own is enough to make you triumphantly succeed. Asabye abazadde okubongera abaana kubanga emiryango miggule. Come admission 2026 is open and we welcome parents to enroll their children with the Seeta Junior School. Oluvannyuma basazeko eki gye bagabudde abayizi. Sofia Nalukenge. Sofia Nalukenge yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ate President Yoweri Museveni atendereza Bishop James Hannington olw'okubonyesa enjiri n'okufaayo ennyo ku mbeera z'obuntu.
Obubaka buno abutiise Ssaabaminisita Robina Nabbanja mu kujjukira ebyo Bishop Hannington bye yakolera eggwanga ng'emikolo gibadde ku kyalo Kyando ekisangibwa e Mayuge. Abantu ab'enjawulo bagenze bungi ku kyalo Kyando e Mayuge okujjukira nga oyiweza emyaka 18 mu kyanga Bishop James Hannington yakola ennyo mu kubunyisa enjiri y'obukristaayo ate bw'okubiragiro bya Ssekabaka Mwanga era atwalibwa ng'omujulizi asooka emikolo gikulemiddwa musaalizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalo nga President Yoweri Museveni akikiddwa Ssaabaminisita Robina Nabbanja. Mukuyigiriza Dr. Kazimba yeebaza gavumenti olw'okukkiriza okukulaakulanya ebifo eby'eddiini ng'ebyobulamu ekibiyambye okubisitula saako n'obuwagizi bwe babawa. We want to appreciate very much so the government of Uganda for the support you have given us, especially recognizing religious sites as tourist sites. Namugongo, Muchwini, Kyando, among others. And now we are so grateful. Kazimba asabye abantu okusingira ddala abavubuka bongere okukuuma emirimu mu kalulu ka bonna ke tugendamu. Kale nsaba tukuume emirembe, twagaane, buli muntu alonde omuntu gw'ayagala nga teri kuyombagana. Buli kimu kikolera emirembe. President Obubaka bw'atise Nabbanja ategeezezza nti Bishop Hannington for us all, and a reminder that we should hold fast into keeping the covenant of our relationship with God until he comes back. Museveni ategeezezza nti akabonero ka Bishop Hannington okubunyisa enjiri kitugiriza okweyisa obulungi mu bitundu n'okukyusa obulamu bw'abantu abatuliraanye. We believe that he is among the multitude of witnesses or saints in heaven that overcame, and we too must overcome whatever tests we face in this world. Yomye kwa Ssaabaminisita okusatu Hajjati Lukiya nga nakadama yeebaza President Museveni olw'okutuukiriza ekisuubizo mu kitundu ekyo. His Excellency yatusuubiza esente ku bantu abali ku lubalama olw'enanda, yatuwa biliyoni ku bifo eby'endawulo abantu baife bano beetaaga okubona programu eno eri kutambula etya. Bishop James Hannington yazaalibwa ku 1877 n'asindikibwa okuva e Bungereza mu 1884 okujja mu Afrika okubunyisa enjiri ng'omulabirizi wa Eastern Victoria Africa eyasooka. Bwe yatuuka mu Uganda n'engange y'abasajja ba Ssekabaka Mwanga abaamukwata era nga lumwera omwezi ogw'ekkumi mu 1885 n'attibwa Kyando Mayuge nga gy'emyaka 14 beddo. Ismail Kasoha ne David Kibuke bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Katweyongereyo n'empaka z'okufumba mwaka 2025 zitongozeddwa olunaku olwaleero era nga zigenda kuba nga zitambula mu butale obw'enjawulo. Katulabe emboozi eno. Empaka z'okufumba Solobeza zitongoziddwa omulizi wa pulogulaamu y'ekyenkya Dola n'amala mu katale ak'emulungo. N'amala ategeezza nti zaakutandika mu katale k'Ekajjansi omwezi ogujja nga 20 mu Nyulo batambule mu butale obulala 9 obunabeera n'ak'emulungo. Ate nayo tukoleyo kye tukola ekyakabi lujja kuba olunaku lwa 3 nga 26 atubeeyo tugende ate nga 27 ewandegeya mu katale. Akubiriza abafumbye okuzettanira buli gye banalaga kubanga ebirabo by'okugaba bingi so nga bijjuddemu n'okuyiga. Ebintu bino nze ngamba okola omukisa okumanya abantu no networkinga, okola omukisa okumanya okuyiga kubanga embeerayo n'enjiga. Yeebazizza abavugiriza okuli abawozima Minrota Stargold Cooking Oil ne Adrika Muchozi Mix kale natukunda kitonzi wa Stargold Cooking Oil akubiriza abantu okuttanira okwesa butto waabwe kubanga mulungi so nga talina buzibu bulamu bw'abantu. Nicola Sosa kitonzi wa Buzima Water ategeezezza abantu nti amazzi gaabwe ngali ku mutindo ogusinga era n'abasaba okwongera okuganywa.
tubeebaza abantu mwatuwagira era mukyatuwagira mwebale nnyo okuwagira Nekuzima Limited tweyama okwongera okubaweereza obulungi. Yebaza Bukedde TV wano olw'okutambuliranga awamu nabo mu kampeyini ez'enjawulo. Mebokajo okuva mu Lika Mujuzi Mix agamba nti akanzaali kano kalungi nnyo ate nga kawoomesa enva. Bulabe ku muntu yenna wadde alina alsa. Twatwala obudde bwaffe okunoonyereza kirungo ki ekya Munnayuganda ekigenda okuwoomya enva eza Munnayuganda ekigenda okuleka enva zaffe nga ziri mu butonde bwazo ezituusiza test naye nga mulimu ka flavor yonorika. Chief Michael Mutalo omusazi w'empaka zino yeebazizza abafumbi b'omukutalo ak'emulungu olw'okubeera abayonjo mwaka ku mwaka. Tutambudde mu butale era sitya twatambula mu butale naye abakyala b'emulungu bannange mwe balekwa bayonjo okutandikira ku bikofiira okutuuka wansi ate era n'akatale okubanga kayonje. Samuel Lwanga ssentebe wa katale k'emulungu yeebaza Bukedde olw'okulowooza ku bantu abali mu katale kaatwala. Nsaba tukolagane bulungi n'ekifo kyaffe kino ekya Mulungu Leisure Park kuba tuli bantu balungi tukolaganika nabo mu buli mbeera yonna era ng'aba products zonna eziri wano ekyamazima wano tuzikozesa. Ignatius Kamya yakusakidde eggulu enkulu Bukedde TV. Kale ate retired Major General Mugisha Muntu atalaaza ebitundu eby'Ekabarole wakati mu kusagula akalulu akanamutuusa ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Bano bamulaajanidde okubakolera ku bibasoomooza. General Mugisha Muntu okusagula akalulu mu district ey'Ekabarole akutandikidde mu town council y'Ekijura ng'eno agenzeyo wakati mu kiro eky'enkuba era yaniriziddwa abawagizi ababadde beggamye ku mbalaza. Bamubuulidde ebintu eby'enjawulo bye baagala bakolereko ng'atuuse kuwa pulezidenti omuli okubazimbira amalwaliro okutumbula ebyenjigiriza n'ebirala. Bamubuulidde ne ku luguudo olwa Fort Portal Kajura lwe bagambye nti balubanjiriza emyaka kati 2. Oluguudo lwa Kijura nyinza kukola oluguudo lwa Kijura nyinza kukola na kumala tukana oluguudo lwa Kijura n'ekisaha kirinketi zina kya mbwavudde Ekijura General Muntu yeeyongeddeyo mu gombola y'e Kasenda era ng'okutuuka yayise wakati mu misiri gy'amajaani nga bagalima bamulaajanidde olw'ebbeeyi yago eka buli olukya n'abagumya nti we banaamulonda kuwa pulezidenti embeera yakutereera. Kyaremesa amajaani gaitu n'okugira ngu bakarema kutaho ekibakweta regulatory agency ninga erikureeberera enshoroma y'amajaani n'omuringo guba kugagira ki okugarabya omu factory kyareeta standards zaitu kuza hansi kuriya bagahereza sente. Bo abantu abasengula ku ttaka lyabwe Muntu abasuubiza nti bw'anaatuula mu ntebe waakulibaddiza n'akunga bannayuganda bamulonda atandikewo essuula empya mu buweereza bwa gavumenti. Simbula nikija kubasikisa abantu abakufeerwa amataka gaabo okugagarizibwa aha bwegi. Muntu era agumiza ab'Ekabarole nti waakubatuusiza amazzi n'amasannyalaze mu bitundu byabwe. Amashanyalaze gahika omu bicweka byona aho gakwetengesebwa kuhika okureba ngu amaizi aga payipu gahika nkahi omu butawuni bwona nk'obu n'okuza omu byaro ahakuba hari abantu ahakuba hari emigyera ahakuba hari enyanja. James Magala yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Kale katuyongereyo n'ekitundu ekisembayo ekyagataliiko nfuufu. Akakiiko akalondebwa Pulezidenti Museveni okukuliramu ebyokwerinda mu Greater Luweero kayingidde mu nsonga z'abagobaganyizibwa ku ttaka mu ggombolola y'e Kamira. Eno waliyo Omugagga eyaziba oluzzi lw'ekyalo. Abakakiiko k'ebyokwerinda mu bbendobendo lya Luweero akalondebwa Pulezidenti Museveni gye buvuddeko nga kakulira General Audison Mukasa batandise okunoonyereza ku mivuyo gy'ettaka egiri mu ggombolola y'e Kamira.
mu ssaza lya Bamunaanika. Ab'akakiiko kano nga bali wamu ne poliisi ya Luwere ekulembeddwamu DPC Brighton Ayimbisa Mukama okunoonyeza kwabwe bakutandidde ku kyalo Nanteeko mu luka gw'e Nambeere. Mu ggombolola y'e Kamira ng'eno kibabuuseeko ebasanze ng'omugagga agobaganya abatuuze yaziba amakubo n'oluzzi lw'ekyalo ng'olwali lusigaddewo yalwetoloozaako sengenge kati amazzi ge bakozesa makyafu. Baloopa eddala ebyokwerinda nga bwe bagobwa mu bibanja byabwe ng'ekisinza okubajja enviiri ku mutwe ya mugagga okuziba ekkubo n'oluzzi. Lwakubanga ffe muzigagga tubonyabonyeza tuwali kkubo tuwali luzzi naye gavumenti yali tuyambye ekirumira n'alaga ekyapa ky'ettaka eyo. Naye omwami ono bwe yajja yalutema emikutu amazzi ne gagenda ne tubakwata ne tubatwala ku poliisi. Chairman n'agendayo ne babaddiza ebintu byabwe ne bagenda. Era ne gavumenti tugisa waki batuterewe bo watweme kusena bino ebize birimu eddagala lye bafuira mu kasoli waabwe abagagga. Kasasiro. Okuzaayo byeyonoona. Kati tusaba gavumenti ekozese obuyinza bwayo tulongoseza amakubo gaffe. Bagenze ne ku kyalo Namunengi mu luka gw'e Kasuwa nga nakyo bisangibwa mu ggombolola y'e Kamira ng'eno basanze abatuuze bakutta amajambiya n'emigo nga baliko bakanyama baganyibwa okubanga babadde baleeteddwa ku kyalo okuba abatuuze n'okusaba emmere yaabwe. Obudde bwe tugoba mpola kageregere abo batulabye ne baddukayo abazadde bali. Wadde nga mu bakanyama basobodde okudduka ku batuuze waliwo abadde batambulira mu mmotoka ekika kya Wishinamba UBB nooti M3U. Ab'ebyokwerinda basobodde okutaayiza ne bakwasa poliisi wakati batuuze okusaba poliisi babawe bafaafagane nabo. Mu nnimiro yaffe nga mukola buuti n'abalala bakyaliyo byagamba basirikale. Abatuuze babuulidde abapoliisi effujjo erizire bakolebwako bakanyuma bano omuli okumenya amayumba gaabwe okufiira ebirime byabwe n'ebirala. Omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni anyambeko ku nsonga ng'eno. Patrick Kanakuliya ssentebe w'ekyalo kino ategeeza nga baagala Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga zaabwe. Gavumenti eyambe Kati ate ogezaako okuddayo obulumi obutagambika. Jovan Kibirige yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Lubura Lorian n'ekiro kyaffe ky'emizannyo agataliiko nfuufu wano ku Bukedde TV 1. Tutandikiddeko ku nteekateeka z'abavuzi ba ddigi ennene nga beetegekera empaka ezigenda okuba ebusiika omwezi ogujja. Omusasi waffe ayogeddemuko nabo katulabe ebisingawo. Abategesi b'empaka za ddigi zino za kubeera busiika omwezi ogujja bakakasizza okuttunka mu mpaka zino nga essaawa zino bali mu kuwawula byuma bye bagenda okukozesa. Empaka zino zigenda kubeera busiika ng'ennaku z'omwezi 8 okutuusa nga 9 ng'abavuzi ba ddigi kunama ne motoka nga bayita mu mukulembeze waabwe Bob Muyanja bakakasizza ng'enteekateeka bwe ziwedde. Security eri guaranteed insurance ya event tugiina era tukubiriza abantu bajje busiika nga bakimanyi nti security yo egenda kubeera guaranteed ng'abaaliko era ku banana we mwakiraba nti mujje munyumirwe jangu ne famire yo. Motocross event eri busiika Adventure Park nange mujje mulabe byonna bimwalaba ekololo byonna bimwalaba ku banana titi ejinja bigenda kubeerawo. Mugenda kulaba emmotoka ez'oku street ez'amaanyi ennyo. Bano basangiddwa ebusiika mu kutendekebwa nga bayita makubo ag'enjawulo nga bazeetegekera era nga bakwegatta ku bannaabwe abavuganya kalenda y'eggwanga eya sizoni eno. Nti abamotocross bagenda kuba bavuga piki zaabwe eza motocross naffe tulete zikunama zaffe tulete zi BMW tunyumise omukolera tubakoola mwenna mujje mutubagire mubeerewo nga writing history mu Uganda nga tutandika omuzannyo guno gwa MotoGP. Guno gwe gugenda okubeera omulundi ogusooka abadigeza ekika kya kunama okuvuganya mu mpaka zino. Ismail Kigozi nga ye mutegesi w'amakubo ayogedde ku nteekateeka eno. Event egaba ennaku 2 ku Lwomukaaga ne ku Sunday. Ku Lwomukaaga tugaba tulina omuzungu zayita qualifying nti emitendera okusunsulwa okudda ku mutendera oguddako kati abanaasunsulwa banavuga ku Lwomukaaga ne basunsulwa bajja kuvuga ku
Sunday era. Abavuzi abasoba mu 6 be basuubira okweta mu mpaka zino nga basuubira n'abavuzi okuva ebweru w'eggwanga naddala eggwanga lya Kenya nga wetwogerera abavuzi 25 be bakewandiisa mu pikipiki ate nga 23 ba mmotoka nga wiikendi ejja empaka zijja okubaawo e Busiika. Hati nga tugenzeko mu mpaka z'omupiira ez'abamuzibe ezibadde ku mutendera gwa Africa zikomekereza olunaku olwaleero kwa stadium enakiwo zigenza okumekerezebwa nga South Sudan yeetisse ekikopo oluvannyuma lw'okumega Uganda ku final. Enjoy. A lot for me because it's the first time for me to play in a tournament and also win it the first time, and also we kept a clean sheet to our goalkeeper. I'm very proud of my defenders, and for our country this is going to raise our flag in all over the country. And maybe Maso game we say Maso second half tufunamu injuries zituleetedde okukyusakyusa mu bantu ne tuva ku kye twabaddeko. Mu University Football League omupiira oguzanyiddwa olunaku olwaleero ku kisayi kya Yes Center Ensambya bannyinimu aba Kampala University bameze University of Kisubi bagiyite unique goal zibadde 4 ku bwerere. Katwabe goal ezibadde mu mupiira guno. Cuts it empty. Back again. Back to table. Tugezeza okuteekawo resistance omupiira gwo tugusambe because to me I enjoyed. Naye ekisinga obukulu nti batukubye, so kunze si kikulu nnyo olw'ensonga tukyazimba ttiimu, otunirira ttiimu gye tulinayo abaana abato. Olunaku lwaleero tusambye naye waliwo kye tufunyeemu kye twalabye nti kye tugenda okuba nga tulongoosa okugeza mu kumaliriza wali mu final third, kubanga buli w'osala center n'ogenda mu maaso sipiidi yeeyongera, naye ate waliwo otuuka ate olina okuba nga mukakamu kubanga olwashinga tubola tulemeddwa emikisa mingi, naye nga tukirabye tugenda zino emyezi gye tugenda okuwumulamu tugenda kulaba nga tuimprovinga. Olunaku olw'enkya KIU egenda kubeera mu Nsikenge ekyaziza Mountain of the Moon University mu mupiira ogenda okubeera live ku Bukedde TV2 Wanluwo TV, ate nga tujja kuba tukola ne live streaming ku app yaffe ya Vaide. Ate nga tugezeko omuzannyo gwa handball olunaku olwaleero eggye lya UPDF oluvannyuma lw'okuwangula ekikopo kya league mu mutendera gw'abasajja akati oba babolekeza mpaka za Eastern Central era nga bagaba baagala genda maaso loko abakomawo n'obuwanguzi mu mpaka ezo. Era olunaku olwaleero banjudde ekikopo eri bakama baabwe ku mukolo gwe bageze mu maaso n'okubanga bazannya b'enjawulo bawera kye baagala okubanga bakola mu mpaka zibagenda okubanga beetabamu. Congratulations, team. Okay. UPDF, we are always the best. We are always number one when it comes to
providing security, ensuring that our country is stable, and ensuring that we also participate in activities that are aimed at creating wealth. Turi mu kwetegeka bulungi tutraininga ku makya n'akawungeezi, turi mu kwongeramu obukodyo obupya kuba kirabu ze tugenda okusinkana ez'omu East Africa ne Central Africa siza bulijjo tubadde tuzanya nazo. Championship egenda okubeerawo eza club championship ezigenda okubeera Old Kampala, tugenda lwana nnyo tukole ki tuwangule championship, naye kyetaagisa ki? Kyetaagisa kukolera wamu na kulwana na kubeera na mpisa na kusaba Mukama Katonda kubanga buli kimu kituukawo lwa nsonga. Gekide musikere mizanyo ekyo ky'olunaku olwaleero akumata kumira mpeera musire bulungi mweraba. Bale nnyo betutambudde nabo mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu tujja kuddiramu saa 12 ez'okumakya. Yenze Sanyu Robina mwerukwa nkutambuza ne Mebo mulungi. Teweerabira kuyitako mu Bakushona Designs okufuna gomesi n'engoye zonna ez'emikolo ez'omulembe. Musule bulungi mweraba.